Blue 3-star kigwa leero wali mu Shelton Hotel, Shelton Gardens, ate ye omuyimbi Weasel Manizo naye buli kimu kiri mu giya nga yeetegekera Memories of Good Life. Mbaniriza mwena abali ku NCK-TV mwebale kubanga mugyekuumiddeko, mwebale kutambula naffe, gigenda gitya gitambula gitya. Tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Lunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi ziri 22 mwezi gwa mukaaga mwaka 2024. Yonna gy'oli yonna gy'osinzidde nkugamba kimu nti gwe tuula kalira nywera amawulire tube nga tugakuwa mu bungi nnyo, naye nga tonatuula nkugamba kimu nti woba nga tonasubscribinga ku channel yaffe Kekadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, osharinga olikinge saako n'okuba nga oleka komenti yo. Ebisigadde butereevu amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Bingi nnyo ebigenda mu maaso wano eno mu ggwanga Uganda, naye nga wetuyingirako mu entertainment industry, abaana bawala Blue 3-star wetugamba reunion awo kubeerako kasita kubanga bano abaana abasatu ab'obuwala abakyala abasatu ekintu kino baakitandika nga bali basatu. Kuli mwana muwala Lilian Mbabazi, Jack Chandilu ne Ssanyu Cindy oba Ssanyu Cinderella. Ekintu kino abaakiriko basatu era be twayitanga the Blue 3-star. Kakati oluvannyuma wamala ne wabaawo ebitatambula bulungi nga womanya ebintu by'endongo n'ebintu by'egguruupu, awo Cinderella Ssanyu ne baba nga accordingly mbo banne baamugoba mu guruupu. Amawulire agaaliwo gagamba nti ono Cinderella we yafuna omwami omuzungu oba yali mu Russia, that's what I heard. Oyo taata wa bebi we omwala omukulu nti oba bagenda ewaabwe w'omwami oba bagenda ku holiday. Kakati bano ababiri Lilian ne Jackie obudde ne butuuka nga bayina show ne bamulindirira nga tajja, oba waliwo obuzibu nga womanya ebintu bya tiketi simanyi kutwala tugende. Kati bano ne bateekawo omwana muwala Maya, era Maya ono ye bagamba nti omukuyimba yali tabimanyi, yali amanyimuko koona dansi naye nga ebintu bye batuuka ebintu by'okuyimba nga tabitegeera bulungi. Era bino Lilian ne Jackie be bagattangawo byonna ebisinga. Ate mu gurupu eno bagamba nti Jackie ye mukwata mangu, nti ye yakwatanga mangu nnyo era nalaba nalulya Mugenzi Radio ng'amwogerako nti ye yali mukyala ng'akwata mangu era nti webituuka ebintu bya composition mbo nga mulalamukko okusinga banne. So bwe bamugjawo ne bateekawo Maya, era mu buyimba bwabwe ndowooza ojjukira bulungi nti waliwo ennyimba ze baakola nga Cindy avuddewo. I think mwe muli ne even oluyimba lwa Where You Are lwe baakola ne Good Life, kyabika teyaliimu Cindy teyaliimu already, yali amaze kukivaamu. Ennyimba zaaliko awo ezaddirira. Oluvannyuma ebintu bwe byamala ne bituuka ne bagamba nti akatugowe ng'essolo. Awo nno Maya we yabulira, basazeewo kati buli omu ayimba ebibye. Awo nga Lilian kati afuuse mukyala rediyo, naye nno okufuuka mukyala rediyo bagamba Lilian baali baludde nga beedeetinga ne rediyo, era negenda okufuuka Blue 3 nga bo baali beedeetinga bo batandika okwedeetinga oba nga bali ku kampasi bwe nawulira, naye ng'ekintu kyabwe baakikuumira eyo. Kati oluvannyuma ndowooza baagala kikola official ne basalawo ne bagamba nti era mbwe idea ey'okubanga buli omu agoyinga solo oba buli omu ayimba bibye, mukyala Lilian Mbabazi ye yagireeta. Awo nno n'afulumya akayimba oli Vitamin. Akayimba ako baalimu ne mwana mulenzi Weasel Manizo. Abantu ne balowooza nno nti mwana wa Lilian wa Weasel
kubanga twabitegeerako by then akayimba kano kagenda okufuluma oli vitamin nga batugamba nti Lilian ali lubuto kati awo speculations zitandika omwana wa Weasel era ne Lilian mu kutuuka okuzaala beebuuza ng'omwana waani naye nga ne Lilian bamubuuza abagamba kimu oba wa Weasel oba wa radio nange simanyi nga bagamba kimu let the boy enjoy his privacy. I think ye baby Asante. So ekiseera kyatuuka Lilian namuvinga in ne radio awo nno Jack Chandiru we twamulabira afulumiza akayimba ne Jose Chameleone akayimba nno kali kalungi era kakwatayo awo makati ayo n'afulumyayo oluyimba Overdose nalwo olwali lulungi nnyo kwegamba natulaga nti ekintu kitambula bulungi era mu bantu bano aba Bruce Lee oluvannyuma lw'okuba nga beeyawula twalaba nga gundi yali alina bright future Jack Chandiru naye ensonga y'ebiragalalagala ndowooza yatuuka nemu affectinga nnyo okutuukira ddala nga takyayina kikwegamba n'abulira ddala mu music industry yatuuka n'abulira ddala ekintu ne kiba nga kyatataaganyizibwamu ate Lilian naye n'atuuka simanyi ebyaliwo n'aba ng'abula ate Cindy ye n'akikuba ate Maya ye n'abulira ddala completely and also engeri nti mu kintu ky'okuyimba ye yali takirinaamu nnyoko nti yali amanyi kukona dansi so Bruce Lee star neba nga esaanawo completely and also Bruce Lee star we namala okusaanawo era ne Bruce Lee yasigala nga kwe kuli Maya yatuuka we bagoyinga solo neba nga esaanawo nayo completely and also so essaawa eno abagambye nti ekintu kino katukiddemu tukikube buto reunion eno nalaba mukyala Cindy nga bamubuuza ng'agamba nti ye reunion eno talina kyagyetaagamu nnyo kubanga nti kariya ye ebadde etambula bulungi naye nti akikoze kubanga ayambako banne kubanga bastrugglinga. Twalaba mukyala Lilian wano gyevuddeko ng'ali mu mawulire bamugoba mu nnyumba bamututte mu kkooti ebintu bye babikutte kwegamba obulamu nga tebutambula bulungi so ye n'agamba nti just akikoze nti baddemu oba oliawo asobole okuba ng'ayambako banne abali mu kustrugglinga. Gyevuddeko ani eno twalaba omwana mulenzi Weasel Manizo naye nga yeetegekera gye bayita Memories of Good Life. Weasel Manizo ono yabaddeko ku interview ne bamubuuza ku nsonga actually sorry kansooke embazeeko emabega Bruce Lee concert ya leero wali ku ku Shelton Gardens era nga ndowooza buli kimu kijja kuba nga kitokota sisaanikire so Weasel Manizo bamubuuzizzaako ku show egyetegekera eya Memories of Good Life ne bamubuuza ekintu kino ekikoze nga gwe as an individual oba kiri mu famire ya Mugenzi Radio n'agamba nedda ekintu kyange nkikoze ŋŋanze Weasel Manizo sinaamu temulimu mukono gwa Mugenzi Radio oba ne famire ye ne bamubuuza nti naye twalaba wano juzi Lilian baali bamugoba mu nyumba ebintu ne bitatambula bulungi ate nga tulaba nti Mugenzi Radio waliwo ke yali yeekoleddeyo ate Lilian maama alina abaana b'omugenzi Weasel yategeezezza nti munnange nze saagala munteeke mu bintu bya famire ya radio nti ebintu ebyo twagabana buli omu alina ebibye ate nze siri mukyala wa radio ne bamugamba nti nedda toli mukyala wa radio naye mwali bapatana okumala akabanga nti bintu bingi nnyo ebya radio by'omanyi tosobola kuvaayo no interveninga n'ogamba kino na kino n'agamba ebintu nga bwe biri mu kkooti kabigwere mu kkooti nti maybe nti singa banaaba bavuddeyo nga bagamba nti oba bakayanira bino biki nti nyina bye mmanyi ebyensobola okuvaayo ne ŋŋamba nti kino kintu kya radio eno poloti ye nti naye ebya famire leka batunke gye biriggwera be bamanyi binaggwa bitya binaatambula bitya nti naye nze nga nze Weasel saagala kubanga mbyeyingizaamu nti kubanga nyina ebyange nange ng'omuntu ebyasigalawo nti so ebyeyo famire saagala kubanga mbyeyingizaamu naye nakomenkereza ng'agamba nti
nti yadde nga nkola byange memories of good life naye I'll have to reach out to mami eri mami mama w'omugenzi Moze Radio mama Jane Kasuubo nti ekyo olaba kiba kyabulaza amanya simba nkoze ekintu nga simutuukiridde oyo ye Wizo Manizo naye nga olwaleero kijja kuba nga kitokota sikisaanikire wali ku Shelton Gardens. Tuli wamu era nga tukyatambula wamu omukutu guli gumu gwokka, that is NCK-TV. Gwaliyo nga tuna subscribinga ke kado obeere nga subscribinga, ringinga that notification bell, osharinga olikinge, saako n'okuba ng'oleka comment yo. Ebisigadde butereevu tukyakomawo nabyo temuvaawo.